Kasawo Town Council era nga tugaluka n'abatuuze batubuulire ebyo ebibaluma wabula njagala okutegeeza nti NTV yakwataganye ne kampuni ya Unilever okutuusako ebintu ebyenjawulo mu Ssekukkulu eno era no mu Kasawo Town Council tuli waliwo abantu bannamukisa abagenda okwefunira ku bintu bya Unilever ebya Ssekukkulu. Mbadde njagala nkuwa abantu batubuulire ebintu ebibaluma tugantandike n'omukyalo kubanga yagambye nti maama kali munda ayagala kugenda kukuba amata g'abaana. Amanya nze Nantale Joyce mbeera wanene Kasawo abasinga bampita mama kali munda kuba erinnya erikola ssente wane Kasawo ndi mukyala ntunda manda ntunda hoteri nkakalabye era njiya singo maaza abali eyo alina kasente ajje ensonga esinga okunnuma tuli wane waffe batusuubiza kolansi teyajja ndi wa hoteri naye tugula ebintu bya bbeeyi tusaba balowooze ku muntu wa wansi ebintu babiseera musiraamu nkutumidde we Kasawo mama kali neyanza nnyo erinnya kitya Mwesi Saadi district councillor akiikirira Kasawo Town Council. Nze ng'omukulembeze sirina bingi bye ngenda kwogera kuba ebiseera bingi njogera gye bali. Naye kyenkubira gavumenti omulanga enguudo zaffe mbi nnyo ate nga ssente yezisibye tusaba esumulule ssente bajje batukolera enguudo zigwe. Amanya bampita Esuma Mpangaliano mu kibuga ky'e Kasawo. Ensonga esinga okutuuma naddala mu kibuga kyaffe kino eky'e Kasawo abantu bata ebisolo ne byonoona emmere yaffe tolina ng'egyo osobola kikwatamu ogezaako kikwatako byabakulu abali mu buyinza bennyini balina embuzi ndiga biki n'ensonga endala tuwa omusolo ate tetulina we tuteeka bisaaniiko. Neyanze maama amanya gange mpitibwa Ssaalongo Gorogoro oba Bwisa. Ekizibu kye tulina wano e Kasawo kye ky'amasannyalaze ate nga n'amanda baagajjawo, so pulezidenti alowooze ku nsonga eyo. Amanya gange mpitibwa Kasule erikola ssente bampita Kasule masannyalaze. Obuzibu bwe tuyina wano twasaba amasannyalaze ku gavumenti abantu tubawayalingidde amayumba gavumenti teteekayo ssente bazitwala naye abantu tebafuna masannyalaze. Ekira kye tuyina kya bubbi bwa waya obubbi bwa waya bususse. Amanya nze Musubika Jeni Pangaliraani Kasawo. Ensonga nze esinga okutuluma tulina akalwaliro simanyi akalwaliro katono amagombolola savinga amagombolola mangi kyokka otuukayo teri ddagala kati bwe buzibu bwe tusanga n'ebyensoma. Amanya Nabisaalo Victoria nze ensonga esinga okunnuma ya kasasiro. Kasawo tulina town council naye tetulina we tuyiwa kasasiro. Kasasiro tuli bubi banaye tusaba kutuyamba. Amanya gange mpitibwa Musa Nsamba. Nze ekizibu ekinnuma bwe bubbi obukutte ejjembe wano ng'ate abantu tebagala kwogerwako naye nze mbadde nsaba gavumenti obaffe ababbi tubeekolerako abaleke tubeekolereko. Amanya gange Zaisi Makaya. Ekinnuma ssente za parish modo tebazituwanga bazituwiza ebbanga ddene tebazituwangako tusitabanga nako. Neyanza maama Amanya Kiwanuka John secretary WLC wano e Busia. Ensonga esinga otuluma ennyo wano y'obubbi buli rampanti naddala wano nga tugenda mu bikujjuko bya Christmas. Tusaba gavumenti poliisi yaffe e Kasawo ejyongeremu manpower. Babasirikale abaliwo batono nnyo tebasobola kutukuuma ate nga akabuga kageze nnyo. Amanya ndi Lutoto Finicus nviiridde Kasawo Namuganga ndi musuubuzi wa mwanyi. Ngenda kwebaza mwami yawe ne Kajimu ne Madamu Nansamba timwebale kutereza omutindo gwe mwanyi kase kati wa bei neyanze. Amanya mpitibwa Nasirumbi amalwaliro temuli ddagala bw'ogendayo ne Panado temuli. Tusaba gavumenti etukwatireko amalwaliro neyanzike. Amanya agange bampita manager wa Bekeri. Tusaba gavumenti etusalire ku masannyalaze esale ku masannyalaze ne ku mafuta naye tuli bubi nnyo amafuta agafuusa amafuta. Amanya gange nze Najita Kasarini
obuzibu bwe tulina mu Kasawo wano bw'abaana batubba tuli bubi n'abaana batuli bubi toleka kantu ko wabweru bamenya ennyumba ebisolo babibba buli kimu bakitwala tusaba meeya Kasawo Town Council atulwanirako ku baana abo kuba olubatwala ku poliisi musirika tuwuliziganye bannange. Amanya gange nze Kirigora Asani nze kinuma bateeka amagye ku nnyanja ey'ebusoga tetukyala ku byennyanja nga wali nsaba bajjeyo amagye gonna. Amanya gange nze Abdul Shakuru esinga okunnuma wano enguudo zaffe zino mbi bazikola ziganye kyokka wali ku Lwajjali amazzi gakulukuta tetukyatambula na kutambula. neyanze njagala okubebaza olw'okujja ate n'okwebaza abatuuze. Ensonga esooka boogedde ku kasasiro kyenjagala okukutegeeza ntulina ebyobufuzi wano mu Kasawo abantu kasasiro tulina we tumuteeka naye abantu baffe twagezaako okwogera nabo babeeko akasente ke basasulayo akatonotono nga tawuni kansa endala naye tulina bannabyabufuzi be twesimbawo nabo babagaana. Ebyobulamu tugezezzaako okulabika nga bikolwako kubanga tulina Kitovere Center 3 naye ekyabulamu okulinnyisibwa okuva ku Center 3 egende ku 4 n'olwekyo tusaba gavumenti ekitukolereko. Manya agange Mukasa Peter ge manya bangi bamanyirya Bosco naye nga ndi musajja wa muno mu Kasawo Town Council. Ensonga ennuma batugamba nti bagenda twa kolansi naye tuvuga oluguudo lunene tetula kolansi. Banange katugende tuwumulemuko katono tugenda kukomawo n'abantu abalala naye nga mwebale nnyo balina okuwuliriza ensonga z'abatuuze wano e Kasawo. Ebirowoozo ebadde byabwe ya NTV tugendayo omulamu katono ate bwe tumala tukomewo n'amawulire amalala. Nze Joyce Nakato wano e Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono.